Naam. Naam, bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tulabye ekigambo sabab fi al-lughati al-arabiyya mulimi al-warabu mukirizate tutunuleko katono nnyo insha Allah fi istilah, yani kusaidia abasajja Allah subhanahu wa ta'ala byeyawo kukenka mwirimu eno butabi batunyonyola batugambe ekigambo sabab kitegeeza huwa ma yalzam min wujudihi al-wujud, kiri mu falsafa oba philosophy, kyekyo okubaawo kwakyo kukakasa okubaawo kw'ekirala. Kyekintu ng'okubaawo kwakyo kukakasa okubaawo kwaki kw'ekirala. Wa min adamihi al-adamu li dhatihi, ng'era n'obutabaawo bwakyo bukakasiza ddala nti ekirala tekiriiwo mu bwennyini bwakyo. Huwa ma yalzam min wujudihi al-wujud wa min adamihi al-adamu li dhatihi, nga n'obutabaawo bwakyo bukakasa obutabaawo bwa kirala ku bwennyini bwakyo. Ay anna sababa huwa ma ja'ala ash-shari'u al-hakim wujuda alamatan madha wujudahu alamatan ala wujudi hukm shar'i. Ekitegeeza nti Allah subhanahu wa ta'ala ensonga oba amateeka gonna ag'obusiraamu mpuliriza omulungi gasinziira ku nsonga eba ebaddewo ne tulyoka tuswadara al-hukmu ash-shar'i, ne tulyoka tujjayo ennamula ti ekintu kino kibadde bwe kiti oba olwokuba kibadde bwe kiti kakati awo hukumu neekola ki nejja nti kakati awo walina okubaawo ennamula eramula ku nsonga eyo bwetyo. wa adamuhu alamatan ala adami al-hukm ash-shar'i, era ng'ekintu ekyo bwe kiba tekiriiwo kikakasa bukakasa nti hukumu shar'i tekola ki teriiwo. Okategedde bulungi? Ati kankuwa ekizampo. Mu Uganda wano waliwo ebigoye abantu bye batandika okwambala, mal asafi shadidi, n'abaana abasiraamu obasanga babyambadde ebigoyegoye bino bye bayita bidamage. N'olaba omuntu ow'obuvunaanyizibwa n'agula sina kikadde n'obuluba lupya n'ayambala n'atambula ng'ayambadde bidamage ng'empale vuvi, naye bantu abamu Allah atusaasire ebya bbeeyi, naye nduza abantu kubasiriwaza bwongo. Olwo agentera okusobola musolati ambiyayo Allah subhanahu wa ta'ala oba abadde civilized abali ku mutindo ne tubuka esenkyate nga ndaba nti abasinga obungi ate ndaba nga abadda gye twakola ki gye twava, walillahi alhamdu. Tera okuzimbuulira Ramadhani ne luli watugamba kyenda ne luli watugamba kale buli lwe guyingira tukakasa bukakasa nti okusiba kukoze eki kutuuse. Hadha al-hukmu shar'i alana li-sawmi ya'ti, olwo ennamula y'amateeka g'obusiraamu ebeekoze eki ebeeyingidde, nga ye musiraamu omukulu asobola ategeera obulungi ayawula ate nga muntu wa kitundu ng'alina n'obusobozi obusiiba, nga Allah bw'atugamba mu aya muzimanyi bulungi ze tutajja kwetaaga kubanga tuzigendamu ezatulalikisa ki as-sawm. Nga tumaliriza mu kanyomero ako nti wa yakhtalifu sababu ani sharti, sababu eyawukana ku bulombolombo buli bwe twavuddeko buli wala adamu